buli omu ennyumba gy'alina ku mirembe egyo ye yaliwo ennyumba gy'osobola okuzimba naye abaasa mu ng'oyo tebasobola kiraba. Nze nkugamba olowooza kakati n'omuntu ayazimba nga Dani Mugula yazimba amaka ge yagula landi ye myaka gyadda nga takali lya layisi nakati lya layisi era n'abalijja mu myaka nga giyiseewo nga Dani Mugula we yazimbira baligamba nti Kenzo n'agula 5 ku 10 nga ettaka lyali lya layisi nabo kye bali kugamba n'ogulako kwe wazimba akayumba ako nga nabo bali babo balaba nga gwe ku ndaba ey'eki kojja yagamba ebintu kati bya bbeeyi mutereevu nkwaniriza nateefu kojja Kagatto exclusive olina okubeera nga otugoberera olina okubeera nga olaba etwebaza buli muntu yenna Ssekinomu olina kyakoze kulaba nga channel eno tutambula nayo oba tutambula mu speed abamu batutenze edda kojja nti speed gwe tutambulira abamuzungiriza abantu balina abamu megaphone yabadde omukwavu bajubisa yagambye channel kojja duka speed nene kati ampemu eyiye ulira wewe yetambula mpola akuwemu eye gwomuwere edduka bwetyo edduka speed abantu abamu we batubeera naye tetufaayo tetujja okukola abantu tujja kubanga buli ludda tubakuba left and right kituufu kojja obula mbugamba embeera mukama wange simbi nze embeera wano ebijja we binsanga ne bigenda buli bimu ne bijja nga bwe byagadde amawulire agatambula olunaku olwaleero manyi kojja nabagamba nti kojja Kagatto exclusive tujja kuwanga endowooza oba submissions ezakojja okusinziira ku bintu ebitambula mu Uganda era nga stories zinjagala kujja tulabeko oba tukwateko ziringa 2 esookera ddala yey'omwami Okero n'okumuyita omwami mpulira nga kinkalubiriza Kalibutemu Okero Christopher ono okubeera nga kooti emaze omwongerayo mu high court okulaba nga baddamu oba bawulira kiki ekigenda mu maaso ku musango gwe ate era n'ekya mukwano gwe nnyo Eddie Kenzo tugenda kukwatayo mukwano gwange nnyo being artist muno manyi mukwano gwo nze abantu bonna abali mu music bangeri gye nayagala ennyo music naye lwakuba nti awo bakenzi bagenza okujja music sikyali active mu kibeeramu tubeera kutambula kubeera nabo nabwandikiranga abo be twali tukwatagana nabo nga ndi mu kutendeka nakulaba ngeri mulimu bujje gutambulamu kuba ndi administrator mulungi naddala owaabo abakubi b'endongo abayimbi kuba nali mbamanya engeri bingi nti nali mu bibiina by'abayimbi okumala emyaka mingi kati bonna kuva mu myaka gye7 nga ndi mu bibiina by'abayimbi olwokuba mbadde n'abayimbi emyaka mingi nali mmanyi ngamba ntegeera empisa zaabwe zonna kyova olaba n'olwaleero bammanyi abammanyi bo abaluddewo bakutegeera bantegeera era bwe mbaako kye njogera nabo bamanya nti gundi olaba ayogera naye kimu walaba bwe mbadde ku byenjogera mu entertainment tukujjako hadithi oli muntu mutuufu kubeera ng'oyogera ku kyoyogera era kati nejjo nalabye omwana omu ye Ssenyindo oba Ssennyondwa ng'ayogera yakubanga lidimu mu bandi ya Kafeero nga byayogera mpulira bya magezi waliwo n'omuvuuka omulala Lubwama nabo nabatendekanga edda nawulidde ayogera naye nga era mpulira byayogera bya magezi nekinyamba nnyo ne gundi n'avaayo n'ayogera Mukaabya bye yayogedde yansanyudde kuba abo bonna baana bange ne Mukaabya manyi emyaka gya Mukaabya gyaliko alina okubeera nga abo bonna baana bange be natandika nabo piikingi baamirise eŋŋendo bamirise eŋŋendo muzei waffe Matiya Kakumirizi Matiya Kakumirizi ate ye namusangamu mu music ye wamusangamu namusangamu kuba ye Matiya Kakumirizi yatandika music omunyinyitiramu mu 1977 awo nga banyinyitidde awo yakubira olugendo lw'Ebukakata n'akuba Nabankema n'akuba ennyimba ezawerako awo waliwo ennyimba ze yakuba ezaali ennungi ennyo n'alyoka ajja ate mu gyenkinaana awo n'akuba Naggujja n'akuba mu Kajjuma n'akuba mu Kabusungu Naggujja olwo lwatambula nnyo n'akuba Kinyoozi abo be bantu bange bebadde nabo Dani Mugula nakwatagana naye mu 1969 kati obusungu obujja bwa Eddie Kenzo bwavayo n'agamba nti generation yaabwe eshapinze music oba erina etoffaali yegaseeko
ku ntereeza y'endongo n'engeri gye balabamu abayimbi ng'obusungu obujjawa kakati nina kyembuzi bawe oyogedde ki kitegere kyoyogedde kuba nze sinnabaako na busungu kyekisooka ate n'ebyo ebigambo byeyogera si bye yayogedde ebigambo byayogedde nabiwulidde nti mu emirembe gy'ekyenda generation ziri ezayita baleeteyo omuyimbi wadde omu bw'atali baawe era taliiwo asobola kubenkana kye yayogedde anti muddira ebintu by'abantu byebogedde ebiwanvu ne mulondamu akamu jayo nankaye ng'ayogera wanyinza ennyumirwa nnyo bwino kati gwapati nze ebigambo bye yayogedde byempuliriza bye yayogedde kuba yabadde ku gundi ne sendi kojja nange nenkuwa ebyange byeyayogedde nanti kati nze bino ngenda bikuwa byenjogedde naawe mpa ebyo byeyayogedde osobera terayo ka vidiyo ako ng'agamba generation ziri ez'emabega zino eno eyaabwe yakola ekoze kyamaanyi okushepinga n'okulaga ekifaananyi ekirungi eri omuyimbi nti edda baali nga badongo ng'era okuyita omuyimbi edda nga kive yayogedde lwa butategeera okumuyita abayimbi luli lwe baali ab'ebbeeyi ngera labira Eclas Kawalya tata wa Joanita n'olwali Eri Wamala Eddie Kenzo alina we yenkanira Eri Wamala okuba okumufaanana endabika ebintu bye bakoze gundi kati kankubuli very successful gundi Eri Wamala teyalabikako nga muyaye nga ono bwafaanana teyabikako kiyaye bwate Eri Shama Wamala Eva Smart Eva Green talabikangako bwate Kabe Bongole Lutaya Fire Bongole Lutaya teyalabikako bwate Kabere Dani Mugula waliwo omwami omulala gbayita Misusera Segamwenge ali awo alina gundi soba makage gali awo ono bwe yayogedde n'endabira ddala emmome ng'ayogera ebitategeerekeka omanyi obutasoma bubi era muweerere nnyo abaana okubasemberera kirala gwe bagambe nti abantu abalina amaduuka agaliraanye Bank of Uganda bagagga olwokubanga babiriraanye so never be stupid to that extent okulowooza nti kuba osemberedde abayizi someone who comes out n'ayogera mu luzungu nedda oluzungu anti si kusoma gweyagala kuŋŋamba nti abantu omuntu abadde mu copyright lo nga bagitambuza bati MP bwekijja ku omanyi nnyumirwa nnyo Kenzo y'omu ku abo abatabakanyidde nnyo okulaba nga eryo etteeka likola ki akoze eki anti mbulira kyakoze kwe bayita okutakabana be babadde batambula kati twetaaga gundi ebagende wakanso ekyo kirala n'okutakabana kirala naawe oyinza okutambula kati gwe naawe bayinza ogamba otakabanye amawulire ogatakabanye nga lwaniridde sebo nze nkubuulira kino olwaleero olaba Kenzo bw'ali tayinza kuba wadde ekimu eky'ekikumi ekya Sebatta ekyo nkikugambye oba ayagala ki gwolowooza abasajja abo obalaba abasebatta ogamba mbu tebalina kyebagala simanyi tebalina kyebategeka n'olaba embuzi ewedde emirimu abo abasajja buli omu aweeredde abaana be Kenzo teatanakola atanaweerayo wadde omu alabiridde abantu be emyaka gyonna era amayumba ge balina buli omu ennyumba gy'alina ku mirembe egyo ye yaliwo ennyumba gy'osobola okuzimba naye abaasa mu ng'oyo tebasobola kiraba nze nkugamba olowooza nti kakati n'omuntu ayazimba nga Dani Mugula yazimba amaka ge yagula landi ye myaka gyadda nga takali ya layisi nakati lya layisi era n'abalijja mu myaka nga giyiseewo nga Dani Mugula we yazimbira baligamba nti Kenzo n'agula 5 ku 10 nga ettaka lyali lya layisi nabo kye bali kugamba n'ogulako kwe wazimba akayumba ako nga nabo bali babo balaba nga gwe ku ndaba eyeki kojja yagamba ebintu kati bya bbeeyi nnyo anti okola obukozi music video kiri kya bbeeyi beera mwasamu ekimala naawe naruli byali bya bbeeyi omuntu okujja tonvuma bwasabuzeni mu kooti nga bigambo libi anti nange kati ovuma nze kati njagala okukkakana ogire olowooze kati naawe olwaliyo tetuli wano abaana bwe abalijja mu myaka gye bijja nga balaba bwali olina buno bw'ozindalo ng'okwasa ssimu baligamba ku bintu ebyali ebyalayisi bwe bityo n'atagula kamera gundi Black Magic nabo bali kikubuuza nga balowooza nti byali byawe buli mulembe kati kale gwe mbuulira Kenzo abafamire ye balina biki bye baagula ku mirembe gy'aba Dani Mugula mu famire yaabwe tewali era abadde eri waka waabwe kyenkubuuza efaali makanga gateredde gaani agatateredde ga Dani Mugula
gasegamwe gatadde gasebatage gatadde gamatiya kakumirizi gamatiya luyima walabe ennyumba eri wamala kojja oyinza watutegedde ensonga ya Kenzo gy'aliko olowooza nti nyinza obutategeera Kenzo kyalategerere mu ngeri ye bakyabagategeeza agamba essaawa zino music wa bbeeyi deal atali wa bbeeyi anti that's stupidness and the people who are behind him they are also the same people. That's stupidness. Buli mulembe ekintu kiba kya bbeeyi ne mujenkaaga omuntu eyasobola okulikodinga ennyimba ng'abo bwe baakola nabo baali ba bbeeyi si buli muyimbi nti yalikodinga. For that you should not. Ate njagala aleme kulowooza nti yasoose ku level eyo kwali bwenna ate ffe tugamba nti namugwagwa okwogera ebyo mugwagwa yalina muno omukono gwa gavumenti erina budget gyemuwa okuyimirizaawo byakola kubali tekuliko gavumenti gwe yali supportinga oba gwe buyambi bonna ng'oli akwata ssente ze zaafunye baweeredde abo abaana bonna buli omu alina abaana be baweeredde Dani Mugula manyina okugenda ne yeebeerera gy'abadde olwa ku baana be yaweerera yeetambulidde ali mu holiday Segamwenge alina amayumba buli wamu Dani Mugula alina amayumba buli wamu ogamba mbu simanyi tebayateeka kati ono ayogera ebyo omanyi obutategeera kibi abayimbi bonna ab'omulembe guno naye kwali bonna balina amayumba ng'eyiye olaba abaagenda mu nsiko bonna tebalina bya bugagga byenkana kati obutasomawo we bubeeredde obubi edda n'asoma obukulu ne bwanti ne bw'oba ozzeeyo tokwatanga bw'okola ki kati olwaleero gwe bw'ogenda oyiga omupiira tojja kugusamba nga mwana wa P6 kyoba olina okumanya kati njagala okubuulira olwaleero abayimbi gye bali abayimbi bonna bavuga mmotoka nga ye gyavuga kati gwe n'ogamba nti okuyimba mukutereezezza nnyo gw'olinako abayimbi abavuga togera mu average kyoyagala kugamba nti abayimbi abasinga obungi bavuga mamotoka bagalina kale mbuulire mukaabi avuga mmotoka ki kuba naye ayimba kati kojja mukaabi atubeta mu generation y'aba Kenzo alina ti ayimba ate amaze okutereeza naye alina amayumba ge kwabo bonna konna kulika omuntu yagendako ng'asula waba Kenzo oba ng'agamba Kenzo nti nfunirako wembeera kugenda ti abalaba nga mujja musaba obuyambi Kenzo abo abasajja ne ba Kenzo ani abagenzi balomba mubali mu gavumenti abalomba ssente ani abagenzi alomba walabeko Dani Mugula ng'agenza okulomba wali osazeeko Bagundi nga bagenza okulomba bamatiya luyima bagenze kulomba ssente so kojja tuwunzike naki tugamba bwenti nti Kenzo byayogera kubanga tategeera kyayogera abayimbi bayimba ne babeera ba Eklas Kawale yafanga alina amakaaga alina buli kimu ba Matiya Luyima bonna balina ebintu byabwe Matiya bw'obeerako ne kakumirizi yagambako nti ali bubi obadde ng'omunona nga tomunona mu makaage Dani Mugula tali mu makaage nkutwaleko genda olabe Mashoneti gundi gy'alina muyimbi wadda Misu Sera Segamwenge olabe n'ebintu bye byobulira Segamwenge no kati kankubweko okuba abasajja be basajja abalina ebintu byabwe oyo amaze emyaka ng'atunda gold atunda gold ali mu kima adiringa mu bintu ng'ebyo bavugaga alina amayumba g'ekangulu yazimba ebizimbe by'ekangulumira mbuulirako ng'ogyeko ennyumba ya Kenzo gy'alina n'emmotoka kale gy'avuga gyalowooza nti ya bbeeyi nnyo mbuulirayo ekintu kimu ekirala kyagamba nti kyekino ekiragwa ssente z'alina z'ayogerako nze nkulage nti Kafeero abaana be Kafeero bukyafa giri emyaka 18 naye abaana batunda bintu bye yaleka bwe bagamba abataategeka omanyiwo okwogera ebintu nga tokoze research kibi kojja katulane kino mpaayo ebintu bisatu ebigenza okubeera nga bireetera omuntu okugenda mu kintu oba byetulankeno tugamba omuyimbi oyo ali successful omuyimbi ono ali successful omuyimbi okubeera successful one kubeera nga ennyimba zo abantu zirina ettaffaali lye zitadde ku bulamu bw'abantu ekyokubiri okubeera nga ennyimba zo wadde tokyali waggulu ku gundi ku billboard era ng'abantu bakyazitegeera okubeera nga ennyimba zo zisobola okuba nga omuntu azze mu myaka 3 ng'omaze okuyimba nga gwe yeepimirako kama kitegeeza nti oli w'amaanyi
kati for instance kakati olwalira abo badani mugula baseba tabani bayimbye emyaka 3 emabega kati atona alowooza nti ali bulungi ate ko yepimira kitegeeza nti be bamaanyi naye obwo batotegero wekuba we capinity bwoba wepima kuba nawulidanga nze sange ne filter yayimba nyimba ezasembayo mu 89 kakati gwe ayimbye leero gwe wepimako kitegeeza nti oli munafu nnyo okwepima ku yafa atakyalina kyayongerako omuba nafu tonnazaalwa ampeye ennyimba 3 abantu ze basobola okujjukira nga Kenzo president w'abantu bambi tuleka kukakkanya nze bwe banjogera nze bwe yabadde ayogera atubuulire yayogedde nga Kenzo yayogedde nga president w'abayimbi bwana amalotwa bwana kati nange gwe njogerako kati kiri kisibbali kyoyogera atuweeye ennyimba 2 ezize abantu ze basobola okujjukira n'ennyimba zikabuna mawanga nanga nti onnemesezza kati kale gwe gwobo nnyonnyola kale kojja nnyimba 2 zobadde oyagala kati ngwe badija bazireete nga bwafa olwaleero ne wayita emyaka 2 nga abantu bali bakyasobola okuzijjukira ng'abantu bali bakyasobola okuziyimba ne weegeza ne kufire eyayimba ennyimba eziri international nga zirina ne season number gye bayita eyitibwa festive season mu mawanga gonna bakuba nnyimba za fire wepesa kwoyo Eddie Kenzo ajja kujja omuntu omusajja nga bwe bayita Dani Mugula yayimba oluyimba balaba taliiwo institutional song balaba taliiwo lwakayitake lwayimbibwa mu 1969 naye n'olwaliro baluze enkomerero lwayimbibwa mwaka ki abagagga bantumye lwayimbibwa mwaka ki oluyimba lbayita obwegassi lwayimbibwa mwaka ki kojja ogenze lodire ennyimba ezo kati nozigeraageranya kuzaba Kenzo eziwulirwa abantu abangi okuwulirwa abantu abangi omanyi mwe mulina ekizibu kati gole yabawulira music oyo batono bano oli musiru naawe gwomanyi lwaki bateekawo music for old timers mbuuliraayo kweba TV emuzanyo omulundi gumu mu wiiki naye olowooza lwaki naawe otuuko kino tusinga ndi bamuzannyi tubeereme kuba baasamu omanyi lwaki omunotisi kale mbuulire ennaku 8 mbuulira jo nnyimba mmeka eza Kenzo ze baazannyi luyimba kinaki ku TV oba ku leediyo yonna mbuulira nze nkubuulira ezaabo abayimbi ze baakubye abakadde be bagamba eggwanga lya bukadde 45 nkuweyo na kino abayimbi abo ennyimba zaabwe zoolaba okumanya yayogedde nga talina magezi era talibeera nago nkugamba kino nze kuba mbaddewo abayimbi nakati nkyaliwo ate era ne music we naye mumanyi teriyo muyimbi yenna ne kwaba abaliwo kati asobola kuyimba nnyimba za Kenzo nti kangende nziddemu ndukole remix naye bonna badda mu z'abayimbi bakadde be baasamirako bonna badda mu z'aba eri wamala ziddamu production yali mufu atoseka mu bidongo bine kati n'ebidongo ebiriwo byonna tekuliko bidongo biyinza kusinga bidongo eri wamala mwe yayimbira nnyimba zezo zi Sacramento zaani tewaliwo na bidongo biyinza kusinga n'abikubye taliiwo ayinza kuleeta byuma bikuba nnyimba zisinga fire bwe yakuba Born in Africa kati bwe mpulira omujega ng'ayogera ndabira ddala nga waliwo ekibulako ku byateekwa okukola ki omanyi abantu abamu bwabeera ng'alina access ku bantu abali mu gavumenti alowooza nti obulamu we bukoma n'okutegeera we kukoma abantu abamu bategeera okusinga awo ate si buli ebigambo tebikuvanga buvi mu kamwa sengejja byoyogera kubanga ennankani nnyingi abantu ababaddewo nga boogera nga ggwe nga balowooza nti boogera makula nga boogera okusanyusa abawa ssente abasinga bali mu makomera buli lwoba oyogera osengejjanga abantu b'oyogereramu bakusinga okutegeera njagala bateekaawo Dani Mugula bateeke wano Maria Mundagire bateeke wali Balima Namakula bateeke wali Eddie Kenzo bateeke wali Moses Matovu bateeke wali Joanita Kawalya ono ajejembe nti yabasinze okuyimba n'okukola ebirungi awo sijja kusukka igwe alama kojja kagato exclusive nsaba ogende mu comment section oba naawe obeeko byotanya
igolowooza ki ku kya Eddie Kenzo otutere wali ennyimba za Eddie Kenzo 5 eza Kafeero 5 eza Basudde 5 eza Dani Mugula 5 eza Sebatta 5 eza Gondi Mariam Ndagire 5 eza Gondi Geoffrey Rutaya eza Misa Kisemakula abo be bayimbi Misa Kisemakula n'abanga ayogera ne Kenzo ayogera mu bantu Geoffrey Rutaya ngayina oba mayinja agenda kwogera ku music yegala topic njikakanye nkubulidde nti Kenzo ye music we gwayimbye amuyimbidde mu generation atakugambye nti balina kye bashepinze mu nti asawo zina okulaba nga abayimbi omwana ne bagamba agenda kuyimba omuwayo n'omutima kati nkugamba kino olwaleero luli abayimbi nga bwe baali basepingiddwa obulungi nga bwagenda ngenda kuze tubadde ozirabye zino mbuulira ayo abayimbi buli omuso gye yagikoledde nga bwe baba shepinze ennyo tebakyasobola na kugenda kukola sho baba katidde mu ttaka ng'oyo yabakulembera bonna naye lulinga weekend onaava eno anagenda kuyimba eno onagende nga n'omuntu ayagala omwana wayimbe ojawulira ebimu kubiraga nti omuyimbi oba w'amaanyi okubeera nga you recognized by given an award. Eddie Kenzo oyo gwolaba alina BET togironda bulunzi obeera ng'okoze endongo ey'amaanyi ekutunda internationally kakati njala kubuulira ekintu kino kimu kati nze kankubuulire naawe ekintu kimu you will never be someone recognized ng'eka tebakurecognizinze abantu ffe be barecognizinga wano babamanyi kati bwawadi ono yabukukumba n'afuluma ng'akukumba bwawadi bwaki anti obwaki buno bwani buzina wadzi kati nkugamba kino kamala okubuulira nti ekibi nti ate abatamanyi bintu mu binnyonnyola nnyo awadi ezibadde zigabwa mu Uganda zibadde oli ategeka kintu kye kuba ayagala kufuna mu ssente n'agamba nti agenda gaba awadi baatuukanga n'okugaba awadi nga gwe bagenda ogiwa ate si gwe bawandiise ku ki nga babadde bawandiise ne bagamba nti abantu bajja kukola bati ne bakyusa nali mbirabyeko gutali mulundi gumu so kitegeeza ogerageranya omuyimbi awadi zimugerageranya kifu awadi za wano ziringa ku bululu bagamba nti bw'olangirira oyo tufudde ne balangiriramu omulala byebyo bwe biri nga ku bululu okuwangula kirala n'okulangiza kirala abalungi abatulaba tujja kubanga tusisinkana omulundi omulala nga tunabasiibula twabasuubiza obatemeratemeramu bawa ku update ey'omusango gw'okanywa omusaayi tumuyita kanywa omusaayi oba kalibutemu okero kooti magistrate kooti y'e Makindye ogwongeddeyo mu high court bongere okukola ki amateeka gonna agafuga Uganda omuntu kasita omusango ogutuuka okuba nti eggwanga likuvunaana ku musango gw'obutemu kooti magistrates court terina buyinza bukuwozesa era ekugamba nti okubaako kyoyogera kyonna mu high court n'olwekyo byonna ebyetaagisa okwogerako bijja kuba nga byogerwako high court nga gyabyogerera ate nze kati nandibadde sirina kyenyinza kwogerako engeri gye simanyi mateeka nawulira mu baganda bange bannamateeka baŋŋamba nti omusango bwe guba mu kooti tebagwogerako kyenva olaba nti I can't contribute esebo naye nga kyoba omanya omuntu akoze obutemu bamuvunaanira mu kooti nkulu anti yo bakutwala omulamuzi n'asoma bakusomera busomezi bwe bamala okusomera akubuulira ekituufu nti lwakuba nkusomedde naye gwe ekigambo kyonna nekyolina okwogera ebikwata ku musango guno olina kubeera ng'ogenze mu high court mwe lwaki nkalese kojja lwansonga nti abantu bafubako ku stole luli anti nga tegunnagenda mu kati mbadde alabawo update kati omusango engeri gyegutagenda mu high court kati tetusobola kubaako kye tugwogerako nga ogutemaatema naye nga tuvumira ebikolwa byonna tubivumira twawuliddeko nti ate era waliwo n'abantu abalala abatemeddwa abantu abaana 7 ne bafa nga basangiddwa mu Seed secondary school eri Apache nga batemeddwa nabyo tujja kubanga tukwongera ku kagatto kojja kagatto exclusive tujja kubanga tubikwongera obikuwa kyetubasaba mwongere ku subscribinga ku likinga ku sharinga na ku commentinga ffe wetuli mukama abakuume. Okay, obadde mulayi bulungi okuva gye twatandikidde kojja kugata exclusive nkusaba tukunono olunaku olwaleero tusinkane vidiyo ezijja mu maaso awo naye nga tulera tukujjukiza nti Bicycle Kick yeddagala lyokka isobola okuyamba okuddiza erinnya lyo ery'owa nnyinimu obeere ng'otambula nakusobola bagamba yooyi enamba y'essimu eyo yeri ku screen okwo
era nga nsaba ogikubeko kojja kagatabe nga akukolako afune ka bicycle cookie okubeeri touch eya Zube Mindi gye yakubye 40 yayisevu eti wano nerefali ngerimu ne kakaavu zitazitanga zibanana kizungise oyo Bato Carlos yabadde nga azikuba bwati kale tusinkane video ezijja ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi